abatuuze b'omu Nfoofu zooni ezana balumiriza okuziba oluguudo oluvannyuma lw'okugatta ekitundu kya Lukupoloti ye. Kitegeerekese ng'ekkubo lino lye lyasooka okukozesebwa abagenda Entebbe. Abatuuze bagamba nti mu kiseera kino abalina emmotoka kati bazisubira mu bikomera nga batya okuzisula mu kiwonko ekyasimiddwa tulakita. Naye ab'ebikomera abalala eyo yonna bwe buzibu bwe bumu bwe basanze tebasasobola kuyita wano okufulumya mmotoka zaabwe, batambuza bigere paka ku mirimu. Naye ng'emmotoka zino zonna zirina kukozesa kkubo eryo. Naye akawugira ako waliwo omukyala akakaayanira ye Farida Babirye era yayonoonye wano wonna, yagenda ng'ate oluguudo agamba yagala ddutema bano baveewo abapangisa bange. Amukwatako gwasiba amaanyi jagaje tetumanyi senga akimanyi bulungi ekkubo yalisangawo naye ngono Entebbe omukadde nga tebannatema wansi wali omukazi ekkubo alitemye abantu tebakyalina we bayita. Temanyi naye ng'ekkubo lyo lyaliwo lyadda emyaka n'emyaka egyo gyonna n'olutalo lwa Museveni nalwo lunsanze wano era ng'ekkubo weeriri. Abakulembeddwamu Ssimbwa Enoch balumiriza ssentebe w'ekitundu kino Medi Seguya okwekobana ne Farida okuziba oluguudo so nga ne Farida baludde nga bamusaba ebiwandiiko ebiraga obwannannyini ku ttaka lino nga babuzaabuza. Omukyala bwe yajja ekiro 8 n'alijjawo bwe ngezaako okwogera nze n'asiba era buli lunaku aneewerera gwenja kuzzaayo. Chairman bwe nagezaako okugenda neyaŋŋa nti gwe ebyakuno tobimanyi. Ono omukyala alimba bulindi yasooka n'atemako katono ekyavamu n'agaziya yize emmotoka yali egudde wano kutta abantu. Balaajanidde minisitule y'eby'ettaka Judith Naule Nabakooba ne Pulezidenti Museveni ssaako abaminisitule y'ebyentambula okuyingira mu nsonga zaabwe. Nsaba Oweekitiibwa Pulezidenti Mukulu Katumba Wamala mutuyambe, mujje ku ground mutuyambe, naye abantu tebalina we basobola genda ku luzi kukima mazzi. Twetaaga kkubo ly'abantu okusigala ku kitundu kino. Ssentebe Seguya Sambaze yamwogeddwako n'ategeeza nga Farida bwe yamulaga ebiwandiiko ebikakasa obwannannyini bw'ettaka lino. Naye yagamba nti okusinziira ku biwandiiko bye yagamba nti akyeyongerayo nanayokko kapaati katono bagamba nti eryo ekkubo nga bwegambye liri ku byapa basaveyinga ekkubo bwayongerayo akakatono aba atuuse ku kkubo liri ekkadde eryaffe. Farida ategeeza nti yeetanaziba ku kkubo nga yabadde ayelula mpenda za ttaka lye. Nazze nga sizze kusenda kkubo, nazze kuwendula mpenda na kusala ttaka lyange we likoma. Ekkubo lyaffe weeriri era twayise mu mitendera emituufu n'abakulembeze baffe ab'ekitundu okulaba ng'ekkubo tulizzaawo nga bwe lyali. Jovan Kibirige yakusakidde eggulu lino ku lwabukedde.